Ebifaananyi bya Aviator eby'obuseegu byandibanga bifulumye. Mwana muwala avuddeyo n'ategeeza Pengepenge Aviator asusse okunsindikira ebifaananyi by'obuseegu, teekako n'obutambi bw'ekiseegu nga yeekola ebintu by'omu kisenge. Era ono akakasizza ensi yonna nti Aviator amulemeddeko amukwana. Wabula ekyasinze okumujja enviiri ku mutwe kwe kukwatanga obutambi, teekako n'ebifaananyi n'abeera ng'abimusindikira. Era mwana muwala ono atusuubizza ng'ali ne buloga ayitibwa Pengepenge nti ye Aviator bw'ateddako agenda kuba ng'abita. Kuno okuswazibwa nabaki? Obutambi bw'ekiseegu nga bususse, ebifaananyi by'ekiseegu nga bisusse. Bannange abata obutambi bwe buti, abata ebifaananyi bya bannamu eby'obwereere, muba mubala ki? Bw'oba toyagala muntu akukwane, tobimusaba. Yenze Sheila Adida, subscribinga ku YouTube channel yange. Kwata ku kade nga buli video yonna yonna gye nkuterayo ekutuukako bulungi nnyo. Commenting nga tumanye endowooza yo ku butambi nga weebuti. Igwe ayagala okutumirako nsindikira message ejja kuba entuukako bwe ntyo nsobole okuba nga nkutumirako yonna gy'oli. Katugendeko mu katambi kaneeno tukawulirize, twekkaanye nga tetunnabasala musango, ate era tukaweeko endowooza zaffe. Igwe agenda okulaba vidiyo eno ogirowoozaako ki? Kyetulinze mu comment section. Katugendekoko mu katambi ate era tubeere nga tukomawo. Ogambye Aviator yakola atya? Ane ebintu byeyampereza mu inbox munnange. Yakuweeza kikasolo? Munnange njadde okuweereza mu inbox yo. Yakuweereza akasolo? Njadde okuweereza mu inbox yo. Anti ayinza okuba yakuweereza bintu bya mboozi oba yakuweereza ebinege, ensawo y'ebinege yagiteeka yakuba ebifaananyi yakuweereza emipiira. Tuli bantu bakulu, tetubiira yakuweereza akasolo. Ate okaabira ki? Kuweereza kyakutereddeko. Kyasusseeko. Nanga basajja si. Tebannaayo omwana tegeeza ate nga bisuma kiweereza. Igamba tebannaayo ensaaka. Yawozaza. Yabo. Yakuweereza ki kasolo? Yakuweereza kasolo? Nyabazaza. Bannaye n'obino. Bannaye omwana oli. Penge. Niko karakatesi tategira. Asangide mweli nisoli siku. Nasira soyi alegeta, soyi alegeta. Hawi akakana akabi. Kachamyansizi. Zisisola karakatesi tikitoko
mwana muwala y'oyo atuloozezzaako katono ku biki bye bakola ne mwana mulenzi Aviator. Kati kisigadde eri ggwe akatambi kano gwe okalowoozaako ki? Abaana abawala abeesiriwaza mu nsonga nga bwe zityo, omusajja akwesize akuwadde ebifaananyi bye eby'obuseegu, mukoze bye mukoze, ovuddeyo okakase ensi nti yandibanga mufumbe wa Ginde, naye nange nsobola omukola bino, nange ampa ebifaananyi by'obuseegu, nange ampa buvidiyo bw'obuseegu, ogezaako okukakasa ensi. Abantu nga we bati tulina bakolera ki? Wabula ate nga era nvumirira abasajja abalina ebikolwa ng'ebyo abavaayo ne muto obwerere bw'abaana abawala. Ife tubadde tumanyi bino ebintu biri mu basajja naye byatuuse ddi mu bakyala. Busiru bwa nnabakyobo obukukwasa ebifaananyi bya munno n'obiwa omuntu omulala olw'okuba oyagala kukakasa nsi. Oyagala kukakasa nsi nti Aviator omuyitako kopi. Kale ffe tukole tutya? Kyova olaba ennaku zino okutemula abaana abawala kweyongedde. Okutta abaana abawala kweyongedde, tukola ebikolobero kweyongedde olw'ensonga abaana abawala tutegeera mpola. Bwe wanditegedde nti Aviator tomwagala oba wootegeranga nti omusajja tomwagala, tojja kukakasa abantu bonna kubanga bwe yali akukwana ffe tetwaliyo, wandimugambidde in a silence nti munnange onkwana naye sijja kwagala, munnange nze sigenda kwagala olw'ensonga oyagala Mina ate era omuyinamu omwana, nti munnange nze tondabikidde bulungi, n'otajja ku social media. Simanyi lwaki nti oba social media abantu ennaku zino eno gye bayitamu okumaliriza buli kimu, ensonga z'omu kisenge okwo, ebyobufuzi okwo, eby'omu maka okwo, eby'emirimu okwo, eby'abasawo abaganda okwo, n'ebintuntu ebirala. Nze mbadde nsuubira abantu twandibadde n'emmirizi naddala baana abawala. Ffe tuli baana bawala, tetulina kuyitika olw'ensonga omusajja ojja lowooza nti ogenda vaayo oswaza Aviator ote obutambi bwe obw'ekiseegu ng'olowooza nti Aviator yagenda okuswala nno. Musajja tujja kukyogerako tukirekaawo, naye akatambi kajja kukyuka nga tuli ku ggwe omuwala omusirusiru atalina magezi akoze ekyo. Tutandike okuba mu famire y'ebituli, tugambe Nowanda lwaki si kifumbo, Nowanda lwaki bakyebakako ne bakirekaawo. Era tujja gamba Aviator abadde ayagala kwebakako, kweyambisa bweyambisa amala agende kubanga ateera. Teri musajja ategera asobola kwagala mukazi ayitika nga ggwe. Era tujja kuzaala n'emize tugambe nti ggwe obadde oyingidde mu bulamu bwa Aviator kumalabo obufumbo bwe ne mukyala we Mina, kuba ffenna tukimanyi nti Aviator bawa Mina the Queen, bayina n'omwana, bali officially married. Yagenda mu bazadde be n'asasulayo ebintu n'okumugjayo n'amugjayo. Kati ggwe yeetunda obwetunzi malaaya oyagala kuyingira mu bufumbo bwa munno obumenyebu. Kandowooze nti sikosezza lulimi lubi olw'okubanyiizeemu. Era kansuubire be kigeno nyiiza nammwe mugenda kunsonyiwa. Wabula ate nga bwe nzikakkanya obusungu bwange n'obwammwe, kannindirire immwe kye mulina okuŋŋamba mu comment section imbaagala nnyo.